السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Amatenda majjufuga Allahu subhanahu wa ta'ala tusabase okusaasira n'ebyengera n'emirembe ku wekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Lunaku lwaleero lwa mukaaga nga bwe nasuubiza nti Olwokuna tuba ne pulogulaamu y'ebyobusika ejja gikomya ku Lwomukaaga twongerezeeko bwe twakoma kubanga we tuli wa mugaso nnyo. Tujja kusooka twetonde olw'ensonga nti tusoose ne tujja eddoboozi likyankananyeemu ebyuma. Naye alhamdulillah ndowooza kati tupiikinga bulungi eddoboozi eryo. So tugenda kuba tutambula ne Sheikh waffe Omar Suleiman Kasule. Lunaku oluwedde olwabadde Olwokuna twalaba oba twatunuulira ebyobusika nga omulama gwe twaliko gwali nti ensonga ezigoba omuntu mu busika oba ensonga nga bwe ziba zirabise omwanadamu tayinza kusika, which means nti bwe zirabika agoba mu busika zimuleetera obutasika. Twatunuulira ku nsonga eyasooka nga yali ya buddu ne tuginnyonnyola ne tuginnyonnyoka era biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tugenda kuba leero nga tutunuulira ensonga ey'okubiri kuba twagamba ensonga zaali ssatu. Naye ensonga ey'okubiri egenda kuba okutta kubanga tulaba scenarios nnyingi nnyo ennaku zino. Abaana basse taata waabwe oba omwana asse taata we lwa nsonga aganya okufa, agamba nze ndi mwavu njagala okufa nkusikire n'ebisigadde bwe bityo. So leero tugenda kubeera nga tubinnyonnyoka abaffe omuntu asse kitaawe amusikira oba omuwala asse kitaawe asika yenna aba asse omuntu olw'ensonga ebyonfuna nti ayagala bisikira abaffe amusikira tugenda kuba nga ekyo ekibuuzo olwaleero tukifuna oba nga tukinnyonnyoka ansa yaakyo insha Allah subhanahu wa ta'ala. Muganda wa Muhammad Suleiti Kalanzi omuzindaalo nga biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tugenda kutambula ne Sheikh wange Umaru Sulaiman Kasule mpola mpola kagere ku kagere kannasi ku kannasi biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Mukkirize baganda bange abalungi mbakwase Sheikh waffe Umar Sulaiman Kasule abeere nga atubuuzaako n'okubeera nga atwongerayo mu maaso insha Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu nanyini watenda amajjuvu oyo akyakuumye nze naawe okulaba nti olwaleero tukyalimu abo abalamu sabasa okusaasira kwe n'emirembe y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nga Sheikh bw'ayanjudde tukimanyi obulungi amannya Umar Sulaiman Kasule okulaba nti tutambula mu irimu eyitibwa obusika. Tukolera wansi w'ekitongole ekimanyikiddwa nga Islamic Inheritance Consultancy in Uganda oba Islamic Inheritance Consultancy Limited. Ekitongole ekyo kyawandiisibwa era kiri mu mateeka okulaba nga kituyambako ku nsonga eziyitibwa obusika mu kuzitegeera wazzi n'okwangala kye bayita family reconciliation okulaba nti famire zaffe tezijja mu butabanguko oba zitabanguse nga tulubaga ekituufu ekiteekeddwa okuba nga kigobererwa. Mubeekwateko ababeetaaze oba abeetaaga okuba nti muyambibwa ku nsonga ezo musobola okuba nga ate mubatuukirira. Kawe mpaawo plot number eri 25-2020 emabega ga Absa Bank oba APSCA Bank eyali Barclays office weeri so nga ate era osobola okuyita ku namba ezo zitera okuteeka ku screen osobola okuba nga ate oyitako nosobola okumanya ebifa ku ebyo bw'oba nga olina ekintu kyagala okumanya. Siyinza kuleka kubanjulira Al-Hadiya Islamic Primary and Secondary Adult Education Center essomero ly'abakulu eryavaayo okulaba nga lisomesa abantu ku musingi ogw'eddiini mu primary omuli idaali yite secondary so ate ngabaseeko ne A-level gye bayita thanawi n'olwekyo abakulu naddala b'abaana ba secondary naddala nga tebaafuna mukisa gusoma ddiini wansi basobola okuba nga balyegattako oba abatafuna mukisa gutuula bibuuzo bya ddiini naye nga baasomako musobola okuba nga mwegattako nemusobola okuba nga musoma nina abeetaaza enteekateeka eyo sobola okubalumba otuuke bwayise mu junction n'okwata Nabweru road okuva ku Kitegere oba otuuse ku Al-Hadiya Islamic Primary and Secondary Adult Education Center
okubangula mu ddiini. So nga ate osobola okuyita ku nnamba ezo bw'oba nga oyagala okulagirira oba okufuna ebisingako awo, enamba eziba ku screen ezo ziba ziteereddwako, osobola okuba nga ate oyitako n'obeera nga ate oganyulwamu. Omusomo gwaffe omukulu gwe tusoma gwa busika, wabula nga topic gye tuliko ey'okuba nti tumanya omuntu yenna singa aba alina omukisa ogusikira omuntu, kiki ekiyinza okumugoba mu busika. Tugeze ensonga esatu ze twayogerako emabegako eri, ne tugamba nti omuntu bw'aba nga wa luganda lwa mufu, oba ng'omuntu oyo yaliko mukama w'omugenzi, amakulu omugenzi yali muddu eri omuntu omu, oba obufumbo nga bwaliwo wakati waabwe mpiriri. Singa ensonga eyo esangibwa nga ebaddewo eri, kintu ki ekiyinza okulemesa omuntu ayimiriddeko ensonga ezo, oba emu ku nsonga ezo esatu ze tulabye, kiki ekiyinza okumugoba mu busika? Olwaleero kyetunulidde nga olwaleero kakiripu kaffe kakubiri, so nga recently ku Lwokuna twatandika omusomo guno, era ne tulabira ddala obuddu n'omukwano gwe bayise omukwano ogwa mpampe, era nagwo tegukkirizibwa, tegusengeza muntu busika. Ebyo ebintu bimu ebitakkirizibwa. Obuddu bwa sayidi emu, kasita omuntu aba nga yaliko omuddu ateekeddwa okuba okumusikira omu ku bo yalina okuba nga yali mukama we, so ate omuddu tasobola kusikira mukama we. Ekyo bwe kityo bwe kiri kye twatunuulira ku mulundi guli. Olwaleero insha Allah tugenda kuba nga tutunuulira ensonga ey'okubiri gye bayita al-qatlu, okutta oba okwinvolvinga mu kufa kw'omuntu, omuntu okuba nga aparticipatinze oba nga akoze ka contribution konna okuvaawo kw'obulamu bw'omuntu, kye bayita okutta. Olwaleero insha Allah tugenda okurotatingira. Yenna twegasseeko ng'abadde tatambula naffe, osobola okugenda ku mukutu guno gwennyini Ihsan Muslim Central n'okebera emisomo gye tuzze tusomesa egy'enjawulo previously egibadde gyesomesebwa, so nga ate era osobola okugenda ne ku YouTube channel kwegiri, wabula ng'era osobola okugenda ne ku Islamic Inheritance Consultancy in Uganda ku YouTube channel, era n'osubscribinga wamu n'okulaba nti ate emisomo egyo tugituusa ku bannaffe aba batasobodde kuba nga bagifuna. Bw'omala okugitegeera, gezaako nnyo okulaba nti abasiraamu bonna obalinkinga ku misomo egifaanako bwe gityo, beeyongere basobole okuba nga ate babafuna kibabanguka mu ddiini yaabwe. Mukkirize tugende butereevu ku musomo gwaffe ogw'olunaku olwaleero gwe bayise al-qatlu, nga y'ensonga ey'okubiri mu nsonga ezisobola okugoba omuntu mu busika. Ekyo nno katugende butereevu ku musomo ogwo. Sookera ddala tugenda kumanya kye bayita al-qatlu ma ma'anaahu, kyeki agamba nti al-qatlu lughatan aw lughatu al-arab ma'ruf. Bwe twogera ekigambo okutta mu lulimi olw'Abawarabu oba mu lulimi olw'Abawarabu olumanyikiddwa mu Bawarabu ma'rufun, kimanyikiddwa bulungi nnyo, yuqaalu qatalahu yaqtuluhu qatlan, kyekiringa omuntu okugamba nti yamutta oba amutta olutta. Idha amaatahu bidarbin aw hajarin aw sammin, singa aba agezezzaako okumalawo omuntu oyo ng'akozesezza imma bidarb, ng'akubye mukube, nga bw'olaba mu kye bayita mob justice, omuntu ne bajja bamugwako kiyiifuyiifu, ne bamukuba ne bamuzikiriza, group of people nejja nemukola ki, ne bamutta. Oba bihajarin, najjinja, oli n'akwata ejjinja n'amulwa ku mutwe n'afiirawo nga bw'okuba omusota. Oba bisummin, n'amutega obutwa. Kyekimu ku bifaananyi, mathalan ekigambo katili oba ekigambo ky'oyita okutta mu Buwarabu, ng'omuntu akozesezza al-muhlika, ekintu ekizikiriza nga bw'akuwadde. Imma bidarb, abasajja bangi waliwo omusajja gwe baŋŋamba eyatta mutabani we bambo kibooko, yamukuba bubi nnyo, bangi betulabyeko ebintu, oba mayinja oba obutwa. Aw illatun aw allahu fa awda bihayatihi, oba omuntu oyo n'abeera ng'aleeseko omuntu oyo akamogo ako ne kaviirako omuntu ono okuba ng'ava mu bulamu obw'ensi. Sayidi y'olulimi lw'Olwarabu bwe kityo al-qatlu oba kinyonde. Katugende ate ku istilahan, ge mateeka agakwatagana ku ilmu al-fara'id. Abaffe istilahan mu lulimi olw'amateeka oba mu mateeka ga ilmu al-fara'id baba bategeeza ki okutugamba ekigambo ekiyitibwa al-qatl? Bagambe nti huwa fi'lu ma yuzhiqu ruha adamiyyun ma'rufun aw ma'suma. Yaga nti huwa fi'lun, kikolwa, kiba kikolwa, okutta kikolwa. Fi'lun kikolwa nga oba omuntu okukola ekintu kyonna, ma yuzhiqu ruha adamiyyu, ng'ekintu kyakoze kisobola okubeera nga kireetera omuntu okuba ng'afa, ng'azikirira, omwoyo gwe ne gumuvaamu,
nagwo gukakibwa okuva mu mubiri gwagwo nga omuntu oyo maasuuma talinaawo oba takkirizibwa kuttibwa. Ye muntu okukola ekintu ng'ekintu ky'okoze kiviirako okubeera ng'ate mwana wattu omuntu gw'okikoze kimuleetera okufa n'avaawo mu bulamu bw'ensi ate nga talina musango oba talina nsonga emuleetera kuba nga attibwa. Walqatlu yakunu ala 6 anwaa'i. Abamanyi batugamba nti okufa kulina ebyokulabirako oba emiteeko 6. Inda al-ulama batugamba nti yakunu fi 6 anwaa'i, okufa bakuteekululamu oba okutta bakuteekululamu emiteeko 6. Agambye bayanu ala nahwi taali, tugenda kuba nga tugiraba nga bwe gitambula. Tugambye okutta ekisobola kukitegedde nti omuntu okukola ekintu kyonna ekireetera omuntu okuba ng'afa oba ekiyinza okuviirako omuntu omwoyo gwe okwawukana n'ennyama yaagwo kye bayita okutta, naye ng'omuntu gw'akikoze mwana wattu talina musango oba takoze kintu kirina kuba nga kimutta. Twawadde ekyokulabirako nga obutwa oba okutta, okukuba omuntu ne bamukuba bubi nnyo n'afa ng'abantu abakuba omubbi oba n'omuntu okuba ng'aweereddwa obutwa. Ebyo bye bimu ebyokulabirako mu lugatan oba mu nnyonnyola ey'olulimi Luwarabu nga bwe bakitugambye. Kati katulabe ebifaananyi bino 6 abamanyi bye batunnyonnyola. Abaffe bye biriwa ebifaananyi bino bye batukubira oba examples oba ze twandiise emiteeko bye tugenda okuba nga tutunuliramu abamu ku bamanyi beegattako oba ebimu ku nnyonnyola ey'abamanyi ab'enjawulo nga batuwa emiteeko gy'okufa y'enzita oba kye bayita okutta. Emiteeko gy'enzita omuntu bw'abalibwa nti omuntu ono asse omuntu yeegiriwa ogusooka. Omuteeko ogusooka gugamba qatlul amdi. Kakati wano abaana basomye ku thanawi bayinza okuba nga saagala babuzaabuzibwe kuba kino ekitabo kye tusoma kye nabagamba kirambulula ne kijjayo ebintu bingi, bakiyita al-khulasatu fi ilmi al-fara'id. Abasinga mwasoma ku midhakkira egya thanawi. Midhakkira egya thanawi mwasoma standardly mwasoma emiteeko 3 egya okutta, naye wano tulambulula ne tukuwa ekifaananyi nga kiramba oba nga kiggwayo. So omuteeko gwe mwasoma ogusookera ddala baguyita al-amd, okutta ng'omuntu agenderedde, ne kye bayita shibhul amdi, n'omuntu okuba nga kyakoze kiraga nga eyagenderedde, nga bwe bagenda okunoonyereza balaba nga eyagenderedde okutta omuntu, ne kye bayita al-khata, omuntu okutta omuntu mu butaama. Gino emiteeko 3 abaana ba secondary oba abasoma thanawi emiteeko gye basoma. Wabula ate bwe tugenda mu kulambulula ebintu bino nga tweyongeddeyo mu maaso ojja kulaba nti enteekula y'abamanyi y'enjawulo ate twongera ne tugaziwa. Kakati gino mu al-khulasatu fi ilmi al-fara'id batugamba emiteeko gy'okutta abamanyi bagiteekulamu emiteeko 6. Ogusookera ddala al-qatlu al-amdi, omuntu okutta mu bugenderevu n'okwata emmundu n'okuba omuntu essasi ng'omanyi bw'olikuba bw'oti ng'olimutunuzzaamu agenda kufa, n'okwata ejjambiya n'ojja n'ogitema omuntu ne weewera nti gundi ngenda kuttira n'okituukiriza, kye bayita al-amd, al-qatlu al-amd. Omuntu bwe yeewera oba teyeeweze naye ng'alina nniya ey'okutta omuntu n'akituukiriza abeera asse mu bugenderevu. Wa huwa an yaqsuda al-jaani insaanan ma'suumu ddam, ye muntu okugenderera omuntu okuba ng'amutta ng'ate gw'agenderedde okutta tateekwa okuba ng'attibwa. Fayadribuhu bima yaqtuluhu ghaliban, n'akozesa ekintu ekisobola okuggya omuntu oyo mu bulamu kasilaahi, ng'ekyokulwanyisa gwe ky'omanyi, mmundu, ssasi, ffumu, owulidde oba ekintu ekirala kyonna gwe kyomanyi nti yetta, oba obutwa. Wal muhaddada, akuwadde ekyokulabirako asilaahi ekyokulwanyisa. Of course byonna bigwa emiteeko byakulwanyisa okusinza nga bw'abyogere, naye abikugiriddemu abikuyawuliddemu. Mathalan agambye nti silaahi emmundu oba omuntu ekigala ky'emmundu oba omukoze eki oba kyonna ekyokulwanyisa oba okoze nga kiba kisobola okutta omuntu oyo. Wal muhaddad, oba ekintu ekyogi, beneti oba kiso oba jjambiya oba nkumbi oba ebbaati, ekintu nga kiri muhaddad oba akaso oba ejjirita, ebyo byonna example y'ebintu ebiri muhaddad, ebintu ebyogi ebisobola okujjawo n'okwata n'ogakanda oba ejjirita esala n'ogiteeka ku mumero gw'omuntu n'omusala omumero n'afa ng'okozesezza ejjirita.
ekyo kibagamba ng'okozesa muhaddad awo ennaari oba omuliro mazzi gookya n'ogafumba. Ddala abakyala mulimu abakazi abafumbira babba baabwe amazzi oba essigiri ejjudde amanda g'omuliro n'agireta n'agimukuba nga ejjudde amanda g'essigiri, oba n'aleeta amazzi agafumbye bulungi n'ajja n'agamuyiira ne gamuviirako okufa, oba n'akuma omuliro n'ayokya omuntu oyo, oba n'amutega ekintu kyonna ekyokya ng'ekigendererwa kyakuba ng'amusaanyaawo ng'akosezza muliro. Ekyo nno kyekimu ku ngeri omuntu gy'ayinza okuba nga attamu ate omuntu. Bwe tugenda mu maaso wano tugamba alqatlu aw aljinaaya ala nnafsi wama duunaha. Bw'oba ogendedde okufa oba okulumbagana, jinaaya bakiyita ne jinaaya ku sayidi eyo kyekimu. Alqatlu aw aljinaaya, jinaaya kitegeeza okulumbagana, owulidde, naye ng'okulumbagana okwo kuviiramu okubeera ng'omuntu atta munne. Agambye nti yuqasimuha alfuqahaa ila anwaa'in mukhtalifa. Abamanyi nga bwe nabagambye bakitekulamu emiteeko bi'itibaraati mutanawwi'a, okusinziira ku ndaba gye bagenda bakirabamu nga balina ebintu bibagoberera eby'enjawulo. Faminhum man yuqasimuhu ila khata'in wa 'amdin. Mulimu abamanyi abagamba nti emiteeko gy'okutta gino bagamba nti khata'u wa 'amdin. Eyo nga tusayija Imam Malik nga bwe tunaalaba ye bw'ati bw'agamba ayina emiteeko ebiri. Madhhabu ga Imam Malik balina emiteeko ebiri egy'okutta. Balina khata'u wa 'amdi, tebalina nti ate yakoze mu nsobi. Khata nti yakikoze nga agenderedde, nedda. Balina omuntu agenderedde okutta oba omuntu akoze obutanwa mu nsobi. Wa minhum man yuqassimuhu ila 'amdin wa khata'i wa shibhu 'amdi. Ngera bwe nabagambye era mulimu abamanyi abagamba nti okufa kuno kulimu 'amdin wa shibhu al-'amdi wa khata'. Mulimu abo bagamba bati nti kwa nsobi n'omuntu eyafaananyirize yagenderedde wamu n'oyo aba agenderedde. Wa minhum man yuqassimuhu ila 4 fayudhifu. Agamba nti mulimu abamu abamanyi abakijjamu emiteeko ena. Tutandikidde ku 2, tugenda ku 3, ne tugenda ku 4, owulidde, ne bagamba nti majara majra al-khata, nga mugamba nga bongeddeko ku ziri 3 gye tugambye, bongera madhamu kugambye khata wa shibhu wal-'amdi wa shibhu al-'amdi, kale ate bo ne bongerako gwe bayita majara majra al-khata. Ne bagamba nti waliwo n'omuteeko omuntu ogusobola okugenda nga gutambulidde mu layini yaki ya khata y'ensobi, owulidde. Wa minhum man yuqassimuhu ila 5. Mulimu era abamanyi bagamba nti okutta kuno kwa miteeko 5, owulidde. Fayudhifu al-qatl bitasabbubi, ne bagamba nti waliwo okutta nga kwa nsonga. Oyinza okwebuuza nti emiteeko gino 6 gijja gitya, kitukunnyonnyola. So mulimu abayongerako, bagenda bongerako nga bongeddako nga basinzidde ku nsonga, nti waliwo omuntu asobola okutta naye nga attiddwa lwa nsonga. Walisaanan walasna al-ana bisadadi al-muwazanati bayna hadhihi al-aqsam. Naye gino emiteeko gyonna tujjagana tugikonako, naye essaawa zino tujogeddeko bunyizi wa tarjih wa innama ma'rifat anwa'i al-qatl ala at-tafsili wal-bast. Nga bwe nabagambye nti ekikulu mu kyo kye twagala okumanya, tugenda kugaziwa mu miteeko egy'okutta mu bugazi nga bwe gibeera, wa bayanu ma yamna'u al-irth minha ala tahqiq aw na'am tahqiq, n'okunnyonnyola egyo emiteeko egigoba mu busika nga gyekakasibwako abamanyi mu mbeera efaananako bwetyo. Naye tugambye omuteeko ogusooka gwe bagambye al-qatlu al-'amdi, omuntu okugenderera okutta omuntu ng'akozesezza either muliro oba n'akozesa ekintu ekyogi nga bwe mbibabuulidde, oba n'akozesa ekintu kyonna ekyokulwanyisa nga bwe mbimanyi ebyokulwanyisa. Mu byokulwanyisa tulinamu emmundu, mulimu tanka, mulimu ebimotoka ebirwanyi, mulimu emizinga, mulimu bomu, mulimu buruneeti, mulimu canisters, mulimu buli kimu, ekimu kyonna ekirwanyisibwa n'ebisigadde ebiringa ebyo. Omuteeko ogwokubiri mu miteeko egy'omuntu okutta kwebagamba omuntu okutta, agamba nti omuteeko ogwokubiri agambye qatlu shibhu al-'amdi. Agambye al-qatlu shibhu al-'amdi, okutta naye ng'omuntu okutta enzita gy'asseemu yeefaananyiriza n'omuntu eyagenderedde okukola ekintu ekyo. Wayusamma khata'u al-'amdi, era abamu bagamba nti khata'u al-'amdi, baga nti we muteeko gw'omuntu gwakoze mu butanwa naye ng'ate agugenderedde. Khata'u al-'amdi, nga akikoze mu nsobi naye ng'ate akigenderedde.
n'agamba nti wa amdul khata era basobola okuyita amdul khata era basobola nti okugenderera kw'ensobi wa huwa an yata'ammada al-jani darba insani ma'sum ad-dami bima la yaqtuluhu ghaliban nga ye muntu okubeera nti agenderedde okubeera nga akuba omuntu atateekeddwa okubeera nti attibwa amakulu omuntu atakkirizibwa okuba nti attibwa oba nti ayibwa omusaayi gwe naye naaba nga amukubisizza ekintu ekitasobola kubanga kimuttirawo oba ekintu ekitasobola kulowoozeka nti kiyinza okutta omuntu oyo fayamuutu bihi naye ate ne kimuviirako okufa au yadribuhu bima la yaqtuluhu ghaliban fi maqtalin oba n'amukubisa ekintu kyamukubisizza nga kyamukubisizza tekisobola na kuleetebwa mu kkooti kugamba nti ekintu kisobola okutta omuntu naye ate ekintu ekyo oluvannyuma lwekikozesa n'kimukuba ewantu ate ewatta kama law darabahu bima'sa ala muakhira ra'sihi famata ng'omuntu ayinza okukwata ekintu bi'asa n'akwata embooko omuggo oba embooko omuggo guba munene naye akaggo oba embooko naye n'amukuba fi muakhira ra'sihi n'amukuba ku nkomerero y'waki mulimu ebifo ebitta galiban omuntu bw'abeera awo nga talina kimusumbuwa naye akantu ne kajja anaaweya ne kamukuba ku mutwe kasobola okumuleeta okufa oyinza okuba nga oyimiridde awo nga tolina kintu kyonna ky'okola naye nga byolowoozaako birala tolina kintu kyonna ky'osuubira kuggwako naye olinajja n'akwata akaggo n'akakusaza ku mutwe wano ku nkono nawe cwa omuntu asobola oggwa eri n'afa kubanga lwaki omutwe guno gwazza ekintu nga tegigwetegekedde kikuwaako anabruptly ekintu ekyo ne kikuleetera obuzibu n'ofa oba olina kuba musobola gw'obulamu guli wano nakuba ekintu wano kuba abasinga obungi abannasayansi abamanyi ebintu ebyo oli abamu mulimu abatalina obukugu ng'omuntu asobola okuzannyira ku nsingo y'omuntu wano n'amuzirisa just wano ng'amanyi omusiwa gwakoonako omuntu n'azirika wahakada ombeera efaanako bwetyo n'olwekyo kyagambye nti omuntu asobola okuba nga ekintu kyakozesezza tekitta naye ate n'akikozesa ku muntu ne kimutta either ng'akimukubye mu kifo ewatta amangu ogwo nno gwe muteeko ogwokubiri mu miteeko gye bayita egitta oba omuntu okutta mu kye bayita okutta tugambye ekisooka omuntu okugenderera ekyokubiri omuntu okukozesa ekintu nga kyakozesezza kiraga ng'omuntu akikoze mu nsobi naye ate najja akikozesa ng'ekintu ekyo kiraga ng'ekitatta naye ate ne kiviirako omuntu okufa kye bayise shibuhu al-amdi wa amdi al-khata bwekityo kirina amannya ag'enjawulo omuteeko ogwokusatu mu miteeko gye tumanyi obulungi ebisobola okubuviirako omuntu okuba ng'afa gw'abeera akikoze mu bino bye tusoma kitegeeza nti omuntu oyo aba tasobola kuba nga musika wa muntu oyo omuteeko ogwokusatu al-qatlu thalith kye bayita al-qatlu al-khata okutta okw'obutanwa bakiyita okw'obutanwa wa huwa an yaf'ala insanu ma lahu fi'luhu ye muntu okukola ekyo ky'alina okukola fayaqtulu adamiyan ma'suma ad-dam naye ne kiviiramu okubeera nti atta omuntu oyo wasse nga tateekeddwa kuba nga attibwa oba ng'ayibwa omusaayi gwe mithlu okugezanga an yarumiya shakhsun mubaha ad-dam omuntu okugenda ng'omuyizzi for example ng'agenze kuyigga ekisolo ekiyiggibwa oba n'abeera nga ayigga ekyo oba nga ekintu kyagoba mathalan kyagoba kiteekeddwa okuttibwa naye ate fa asaba al insan mu kugoba kuno okubeera nga agoba mu kukanyugira nga akanyugirira ekintu kino ekiteekeddwa okuttibwa n'aba nga ate kikuttemu muntu levo y'obuyinza omwana ow'e Kampala ayinza obutakitegeera nja kukuwa example omuntu ayinza okuba nga agoba mmese mu nju n'akozesa ekintu kyonna ekissi owulidde oba akutte ejjambiya ng'agoba mmese ayagala gitema fa asaba al insan n'atemamu omuntu owulidde oba n'aba nga badde agoba mbwa akanyuga mayinja n'alikuba omuntu ku mutwe n'avuga n'afiirawo naye nga badde agoba mbwa owulidde oba ng'embwa gy'agoba ndalu mathalan ng'embogo eyinza okuluma abaana oba abagoba musota naye n'akanyuga ekintu kyakanyuze ne kikuba muntu oba muyizzi ng'abadde akanyuga bw'ati mu kukanyuga ng'alowoozezza agoba nsolo naye ate ne kijja kikwatamu omuntu kyakanyuze ne kimuttirawo ekyo bagamba nti
al-qatl al-khata okutta okw'obutanwa okw'obutali bugenderevu ng'okoze ky'olina okukola naye ate mu butanwa ne kikwatamu ate omulala. Agambye atya nga bw'olabaka harubi ng'omuntu ali mu lutalo ng'olutalo lulwana lwa ddiini kuba bw'osa osuubira kuba nti otamulabe era n'okwokinga bw'oti essasi oba n'okwokinga bw'oti effumu oba ejjambiya n'ogigalula mu mbeera efaanako bw'eti ng'okimanyi ogenda kutta ani ogenda kutta mulabe naye n'okanyuga bw'oti pa ne lijja ligwa ku muganda wo yennyini owulidde oba omu ku balwanyi banno ab'omu kibinja ekyo kahabeyi nga muli mu lutalo n'ogenderamu mulabe ate n'ottamu ki n'ottamu omuntu atalina kuttibwa wazaanin muhsan oba omuntu omwenzi ng'omwenzi oyo mufumbo owulidde omwenzi nga mufumbo kakati mu mbeera efaanako bw'etyo nga obamusse khata'an oli aleese olugambo oba bali beekobaanye ne bagamba nti tugende tuweeyo obujulizi buno tumuweeko obujulizi bamutte. Naliko awo omusajja yagenda e Pakistan okukola yuqaalu yali mu Pakistan kuba yanyumiza sheekhe wange gye yasomera Saudiya naye omusajja yali mukozi mu maka ng'avuga abaana bino bye batwala abaana ku byeyo naye amaka abamu mwe bagenda mubeeramu abaana abawala abo balwawo okufumbirwa ate n'abalenzi balwawo okuwasa naddala mu nsi ezo ez'ebweru. Kati of course Allah ffenna yatutonda abaami n'abakyala ng'omuntu bw'akula kasi tutuuka mu myaka abazungu gye bayita the development of sweat glands and other development of the body waliwo steps of development omuntu z'ayitamu omwana omuwala n'omulenzi z'ayitamu singa omuntu aba azisusse ekiba kiddako aba omubiri gwe gufuuse active mu bintu byonna naddala kye bayita sexually active omuntu aba yeetaaga munne omuwala aba yeetaaga omulenzi so nga ate n'omulenzi yeetaaga omuwala naddala nga bakuze. Kati bannaffe abava eno n'ebizibu byaffe mu nsi zaffe nga tugenda kukolera abasajja abawarabu bagenda ne batuula okuba nti bwe bakolera emirimu naye omusajja yali mu Pakistan nga musajja mulungi naye omulimu gwe yafuna awaka yafuna omulimu nga gwa mmoroka kuvuga abaana kubatwala ku ssomero na kubazza agenda ku ssaawa 6 n'abatumayo ssaawa 7 n'abaleeta ne babeera awaka nga gwe mulimu gwakola kuvuga abaana naye ewaka waaliwo abaana abawala abakulu mu Bawarabu Saudiya naye mu baana abo abawala abakulu be yalina mwalimu omwana omuwala awaka ndowooza nga yatuuka dde okufumbirwa naye nga bumanyi nti okuwasa kwewa Abawarabu kwa bbeeyi ng'akyali waka ate nga mwetaavu ate nga baleeta abasajja awaka of course alina beegomba mu buli mbeera yonna. Olaba bano ab'ewaffe bafundikira bafumbiddwa bakozi oba abasombi baabikuta waka. Kati nno Allah subhanahu wa ta'ala n'agenda omuwala ne yeegomba omusajja bw'amwegomba ate ng'ekimanyikiddwa etteeka mu Saudiya omuwarabu ajami omuntu yenna ali non-Arabian nga si muwarabu takkirizibwa kuwasa muwarabu bawarabu. Kakati omusajja Omupakisitaani yagenda ekyakimanyi era nga tayagala kwesembereza mukyala yenna. Omwana n'agezaako okulaba nga yeekuba ku musajja oyo amwagale amwendeko, musajja n'agaana ng'era tayagala na kudda waka. Bw'avuga emmoroka bw'agenda bw'ati ajula butadda waka ng'agezaako kwegobako omwana muwala. Naye Allah yagera omusajja oyo lumu one time kati omukyala Omuwarabu yali maama wa waka yali waali ne muwala we nga waali. Omuwala yayita omusajja n'amugamba nkubuleeko ekintu kimu nti singa kyenkugambye okukola yamugamba kumwebakako. Yamugamba nti kyenkugambye okukola bwe kiba kikulemye manya ogenda kufa ku bibiri olina kusalawo kimu. Okusalawo okwebaka nange oba ogenda kufa. Omusajja n'agamba nti sijja kisobola. N'agenda anyumizaako banne be baali bamanyiganye n'agamba nti oba bakutadde mu maka ago kyansiza ez'okuwona ntono kubanga ekyo omuwala baali bamumanyi waka nti abawalunduza waliwo abaali bakozeewo okwo ne balemwawo. Omusajja n'asirika n'agaana okukola ekintu ekyo kubanga bw'ona akikola n'oyenda ku mwana w'Omuwarabu ekinaddirira bagenda kukutta. Kyekyo ye karaara yayisibwa dda kutemako nsingo. Kati omusajja yali Muhsan yagaana okuyingirira mu nsobi eyo okulaba nti yeebaka ne muwala wa mukama we. Omuwala lumu omusajja yakomawo nga bukyali kati n'ajja ayingira mu nju eyo. Omukyala yali amuyise, omukyala omukulu
bwamuyita yali afulumye ng'ali wabweru kati omusajja n'ayingira mu nju kumbe muwala wa boosi gy'ali mu kisenge bw'ayingira mu nju aba yali alina kyagenza okunoonyaayo omuwala bwe yalaba omusajja ng'azze omusajja bwe yalaba omuwala bw'ati n'ayagala afulume addeyo eno ebweru nga omuwala wa boosi ali mu kisenge omuwala n'ateekako enduulu n'akuba enduulu ate enduulu kasita zivuga omukyala agenda okuwulira muwala waakuba enduulu munda yakwatirawo essimu n'akubira bba ku mulimu n'amugamba nti omusajja omukozi bwe mwaleeta akutte muwala waffe omuwala yakuba enduulu ng'agamba nti omusajja amukutte era awo Qarara neeyita omusajja ne bamukwata ne bamutwala fil mahkama fakutia anukahu ne bamutemako ensingo naye nga maasumu ddamu talina nsobi yonna gyakozesa bagambye nti khata kyekyo nottisa omuntu naye nga by'omuttisa omuttidde mu bukyamu omusaayi gwe ne guyiika olw'ensobi ezo so hadha huwa kyekyo kyekizambu kye mbagambye nti al-muhsan au yarmi gharadan ba'idan yadhunnuhu sayyidan oba omuntu okulaba ekintu ewala n'akirengerera wala ng'abayizzi b'onolaba n'alengera emabega mathala ayinza okuba yagobedde footsteps nga waliwo ekintu ekyayiseewo ekiyiggibwa naye n'agenda okulaba bw'atuuka w'atuuse n'alaba we kyabulidde kati agenda okulaba mu maaso waliwo ekyenyeenya n'alowooza nti kyekyo n'akanyoga effumu oba entuula oba zino bayita bolas baziyita mu Luganda baziyita envuumuulo n'azikanyuga ne zikwatamu ate muntu n'afa ng'alowoozezza nti nsolo khata so akoze kyalina okukola naye ate unfortunately n'aba nga kyategete nze ate si kyekyo nagamba fayasiibu adamiyan ma'suman lam yaqsuduhu bilqatli fayaqtuluhu tagenderedde kutta muntu ogwo singa alabye nti muntu teyali kikoze naye olwokubanga alowoozezaamu nti nsolo ate n'abanga agenza okwekkaanya bw'ati ng'ataseemu muntu nagamba nti waka hawadithi addahsi bisayarati khata'an fi hadhihi al-ayyam ngera bwolaba n'accidents ezigwawo olwaleero omuntu abeera ku gundi avuga piki nga gy'alina okuvuga owulidde agenda yeetegereza agenda naye abantu baffe bano abatambulira mu nguudo era abavuga bidduka basaba atusaasire ovuga mmoloka y'otambula oli ku kkubo nga ovuga n'abantu abasiru ovuga oba mulimu abantu abatambula nga bamagalavu mu kkubo mw'ovugira mulimu abamagalavu naye ovuga mmoloka weegendereza buli kimu Allah n'akugerera fatusibu adamiya n'ojja otomera omuntu mu butanwa nga togendedde kumutomera naye wabula oba emmoloka n'egaana okusiba nga tolina kyagikolera owulidde n'ebeera nga tusibu adamiya notta omuntu khata'an mu nsobi nga si bugenderevu ekyo kye bagamba so muteeko ogwo gwe muteeko ogwokusatu mu miteeko gye bagamba emiteeko egy'okukola ki egy'okutta oluvannyuma tujja kusengejjamu emiteeko egigobererwa okubeera nti giziyiza omuntu mu busika annawu rabi' omuteeko ogwokuna tuli ku miteeko 6 gye tunyonnyola omuteeko ogwokuna alqatlu bitasabbubi okutta omuntu nga waliwo ensonga alqatlu bitasabbubi okutta ng'okuttira nsonga oba okutta nga waliwo ensonga wa huwa sababu fi mawti shakhsin duna qasdin wa mubasharatin kwe kubeera nti waliwo ensonga eziriddeko omuntu okufa nga n'okutta okwo kumutiddewo mbagirawo naye nga tewabaddeyo bugenderevu mu kuttibwa kwe ka an yahfura al insanu bi'ran fi tariqin ng'omuntu okuba nga asimye oluzzi naye ng'oluzzi waalusimye ate mwana wattu waaliwo ekkubo ly'abantu we baali bayita oba abantu we bayita naye ng'asimyewo ye oluzzi n'agamba nti fayaqa'u fiha abiru sabili naye omuntu unfortunately abadde ayita n'agwa mu kinnya ekyo owulidde obadde osima nayikondo oba musima toilet ng'abasima toilet ewammwe abamu abakyasima zino ezaffe eŋŋanda ez'edda n'agisima oba zino enzungu septic tanks n'abeera ng'agisimye naye ne batagibikkaku ng'oli abadde ayitawo tamanyi nti oba baasimyewo septic tanka naye Allah n'amugerera n'agwamu n'amenyeka okugulu oba n'afa ebyo bifaanako bwe bityo so mu mbeera efaanako bw'etyo bw'abanga ekyo kyakoze omuntu ng'akikoze bw'etyo mu mbeera efaanako bw'etyo aw yada'u hajarun fi tariqin fayasqutu alayhi shakhsun fayamut oba omuntu n'ateeka ejjinja mu kkubo ejjinja ly'abatadde mu kkubo
omuntu n'ava eri n'aligwako oba n'agwa ne yeekubako n'afiirako ekinje ne lifuuka ensonga okuba nga eri musi. N'olwekyo twegendereza ebintu ebyo obutasimaasima oba tukola ki oba amasannyalaze abamu abazimba ku geeti ne mussaako amasannyalaze nga tewabulidde n'abantu tebakuliko amasannyalaze omuntu n'ajja n'akwatako fa yamuutu n'afa edda ennyo sidda nnyo recently bw'oba oyambuka omanyize ndi muntu ntuuze w'ekawempe wayambukangaawo ekawempe essaawa zino baateekawo steel and tube industry waliwo abasajja abayindi abaali bakolera mu factory eyo naye baali baddira ekikomera kyabwe kyonna nga baakiteekako waya ng'ewaya zibaateeka bikondo bakozesanga ebikondo bya miti naye nga mu miti omwo baateekamu waya ezo nga zeetoolodde ekikomera kyonna naye nga the moment you touch those wires ezo waya nga bwegikwatako bwotwa pa amasannyalaze gakkuba ekikonde ku mutima gwe tu n'ogiteerawo mangu nnyo naye nga kwegali nga buli omu akimanyi nti kwegali wabula nga gaali tegatta kuba gaakubira abantu ebbanga era twatuuka n'okukitegeera kuba naffe twali bato bwe tuyitaawo saidi z'omubwayisa around there naye nga buli omu nti okuliko amasannyalaze nga bw'ossaako akuuma bw'oti ne kakona ku waya ezo ne kakona ne ku ttaka gatandika okukola ti nga bwe gatyo gakola gagezaako producinga sound naye ng'omuntu wakwatako nga tamanyi gamukuba kati supposing omuntu akutteko omulwadde wa mutima n'agakwatako bwatuba pa ne gamukuba pa ne gabaluka omutima ne gubaluka n'afiira waabo kitegeeza mmwe abagateekako hadha sababu oba era oleese ekintu kubanga abantu twamanyira abamu batambula bakwatakwata oba akutte ku kisenge oba akutte ku geeti oba akutte ku ki kati n'abeera ng'omuntu kimuviddeko okufa olw'amasannyalaze gamuteze. Ensonga ey'okutaano mu bimu ku bifaananyi by'obuntu omwanyiza okufiira omuntu okugambibwa nti asse omuntu aljaari majra al-khata ekintu ekiyinza okubeera kye bayita jaari majra al-khata kitambulira mu layini y'okubeera nti omuntu asse omuntu mu butanwa waliwo kye baga ekitambulira mu layini y'omuntu okuba nti gasse mu butanwa wahuwa naw'aani ekyekimu emiteeko ebiri kibaga ebintu ebitambulira mu layini y'ensobi ebitambulira mu layini y'okusobya nti omuntu asobezza oba omuntu asobezza mistakenly oba kitwandiyise unfortunately nga kyomukisa omubi nagamba nti ohuwa naw'aani kirimu emiteeko ebiri naw'un fi ma'na al-khata ekimu kitambulira mu layini y'okuba nti kikoleddwa mu butanwa min kulli wajhi mu mbeera zonna wahuwa an yakuna qatla an tariqi al-mubashira nga ekintu ekyo kiba kiviiriddeko omuntu okufa mbagirawo amakulu ng'omuntu kimuleetera okufa there and then ka inqilabi an-na'im ala insanin fayaqtuluhu ng'omuntu okubanga abadde yeekyusa ku buliri ne yeekyusiza ku muntu omulala omuntu n'afa segede bulungi omuntu n'abanga mubadde mwebase ku buliri oba kaana kato ka bebi kyova olaba abasajja mukyala wo bw'azaala kirungi nnyo ne mwawula ekitanda kuba abamu mwebaka mulinga nte owulidde weweekyusa bw'oti tomanya gye mwebaka mutambula agenda okudda engulu ng'agudde wansi ku kitanda mu mbeera efaanako ng'agudde wansi so omuntu okubeera nga asse omuntu naye ng'amusse khata'an nga amusse mu butanwa obadde weebase ne weekyusa ogenda okwekyusa bw'oti bukyusiza ku kaana oba wasuze na omulwadde oyo nga muyi nnyo naye ogenda okwekyusa bw'oti naye omwekyusizaako n'afa mu mbeera efaanako bwe kibagamba n'olwekyo omulwadde oba omwana omuto bw'abeera bebi naddala bubebi obwo kirungi nnyo omuntu okubeera nti obwana obwo oba abalwadde mubaseparatinga mu byensula kubanga oyinza okumwebakira oba oyinza okukola ki mu mbeera efaanako bwe byonna byonna waliwo ebijja tomanyi oba ebintu bijja okuggwawo nga biguddewo mu nsobi mu mbeera efaanako bwetyo n'ekirala wanaw'un huwa fi ma'na khata'in min wajhin wahid waliwo era ekijja okujja nga kiri mu muteeko ogw'ensobi mu mbeera ya mulundi gumu wahuwa an yakuna alqatlu an tariqi tasabbubi kama marra mithaluhu fi nawi rabi nga ajja kikola ekyo nga kivuddeko ensonga ekiviiriddeko ensonga y'ekintu ekyo okubaawo nga bwe kizze mu muteeko guli ogukulembedde nja kuwa ekizampu ku kino oyinza okuba nga maama afumbye emmere naye ng'abaana bagenda ogiriisa abaana bato kakati omwana omuwadde emmere abaana batutanywa ebunyi zebatera kulya mmere ng'eyokya naye ne bweba ebuguma nnyo si kirungi kugimuwa naye kati mulimu abazadde nga bali careless
bw'amala okufumba emmere akwata bukwasingawo omwana oba eyo kyetyo oba eyo kyetyo kati omwana n'ajja akwata emmere eyo ng'eyokya n'agiteeka bw'ati mu kamwa ate bw'agiteeka mu kamwa n'emulema okuzza n'agitwala paka wano jjukira abatagimira aba ebedda tedda ng'eri awo mu makkati n'emwokya mu mbeera efaananako bw'etyo omwana n'ayisibwa bubi nnyo ne kimuviirako okufa khata'an mu mbeera eyo omuwadde emmere gy'omuwadde kuba tukimanyi alina okulya naye ate emmere n'emuviirako okubanga ng'afa nga bwe tulabye mu muteeko ogwokuna omuteeko ogw'omukaaga nawo olusaadisi nga gwe gusembayo omuteeko guno ogw'omukaaga alqatilu bihaqqin okutta ng'omuntu asse attidde ku mazima omuntu asse naye ng'asse ku mazima ng'asse gw'alina okutta ng'amuttidde ku mazima fakatili as-sa'il alladhi yasulu ala al-insan fayaqtuluhu difa'an 'ani an-nafsi okutta omuntu kwasse bihaqqin ng'olwanira rights zo ng'osse naye ng'ottidde ku ki bihaqqin nga otta omuntu naye you are right to do that nga olina right ekola ekyo mathalan ng'omuntu okuba nga omuntu azingiddwako bakuwa mathalan oli wakawuwo ne wajja olwali tukimanyi bulungi ababbi mwe bali ate abamu babbisa mmundu abamu babbisa majambiya abamu babbisa buli kintu kyonna kakati n'ojja oyingirirwa omuzigu omuntu yenna akuyingiridde nga muzigu so n'obeera ng'omusse mu butanwa naye ng'omusse mu mbeera yakuba nti okola ki weetaasa azze oba azze na mmundu oba azze naki kakati gwe okubeera nti osuspectinze nti kati obulamu bugenda n'osalawo weetaasa oba okutte kambe oba okutta ettaffaali n'okubba ku mutwe bw'okubya ekyo oba okoze mu mbeera ey'okutaasa obulamu n'omutta okwo nno hatha qatlu bihaqqin ng'omuntu omuttidde naye ng'omusse lwakulwanirira haqqiyo mu mbeera efaanagana wa qatli aljani qisaasan qawadan oba okutta omulumbaganyi yenna omuntu aba amazeewo obulamu bw'omuntu ng'omutta qisaasan ng'omutta mu mbeera y'okwesasuza oba okuwoolera eggwanga kiraita okuwoolera eggwanga mu sharia kimanyikiddwa nti omuntu asse attibwa wannafsu binnafsi omuntu asse munne abeera alina okuttibwa naye tomubattira eyo mu bisenge byammwe oba kubateega mu makubo nedda kuno okutta kubeera waliyashhada adhabahuma ta'ifatun min almu'minin aleetebwa mu maaso g'abantu n'abeera ng'abonerezebwa n'aweebwa ekibonerezo kye eky'okutta nga na buli omu alaba tusobozese bali abalala baali badde attempted to baleme kubeera ng'ekintu ekyo bakikola ki bakyeyunira وحيث اتفق أهل العلم على أن القتل مانع من موانع الإرث abamanyi bonna bakyegattako era ne bagamba nti bannanga okutta nsonga egoba omuntu mu busika fakad ikhtalafu fi tahdidi naw al-qatl al-mani' min al-mirath wabula kye baayawukanamu abamanyi ab'eddiini ey'obusiraamu kwe kubeera nti bakira tahdid kitegeeza nti ogamba nti gino gyemite olwatuze tulaba ensonga abamanyi ze beegattako naye nga bamulabye ebifaananyi bino byonna bye tukubye n'emiteeko gye tulabye egy'okutta abamanyi baayawukana mu mbeera ogamba nti kino kitta kino tekitta oba kino kigobya omuntu mu busika kino tekimugobyamu abamanyi awo we baayawukanira naye nga baakakasa nti okutta kwonna mu mbeera zonna kuba kugoba omuntu mu busika naye ne baawukana okugamba nti gino gy'emiteeko egikola ki egigoba omuntu mu busika nga bwe tugenda okulaba fayara al-hanafiya tutandikire kusaidia Imam Abu Hanifa fayara al-hanafiya kusaidia Imam Abu Hanifa wamu n'abagoberera madhhabu aga Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi bagamba nti anna al-qatl al-mani'u min al-mirath huwa qatl al-mujibu lil-qawad bagamba nti okutta okukakassaako omuntu okubeera nti agobebwa mu busika kwekutta okuliko omuntu okubeera nti alina okuwolerwako eggwanga okubeera nti omuntu attibwa nga naye bamusasula ekyo ekyokutta nga gwasse au al-kafara oba okuyinza okumukakasaako nti omuntu oyo alina okuwa omutango ogwoli gwasse okukutta kuba kumugoba muki mu busika falawwal al-amdi okusookera ddala nga kwe twalabye okw'omuntu okubeera nti asse mu bugenderevu n'okwata n'otta munno nga naawe okigenderedde nga waliwo recently saidi z'okunnyanja ku bizinga by'e Katosi eyo waliwo omuganda waffe Allah amusaasire bamuyita Shafiq Semakalu abadde akolera ku kizinga eyo naye munne yamutwala okuba nti bakola emirimu ate yamwefuulira n'amuwa obutwa n'amubbako ne miliyoni 5 munne n'amala ennaku 3 ng'amaze okumuwa obutwa yeebase ku kitanda
naye nga tazuukuka olwokuba nti yali imaamu ng'abantu bamumanyi ng'asira okusaaza abantu kusaidiza ku mazzi ne babeera nga bwe batyo bajja batandika okubuuliriza ate ono omusiru eyamutta n'abeera nga yeekweka ate mu kitundu mwennyini nga tannavaamu ne ssente ng'azirina naye nga munne amuwadde obutwa era n'amugya mulamu buno obw'ensi nekikakasibwa nti omuntu amusse n'amutta nga tamusse mbutanwa wabula agenderedde kubanga yamuwadde obutwa ng'akimanyi nti obutwa butta ne bwe yeebaka teyadda ngulu ne ssente ze waato n'azikola ki n'azitwala naye oluvannyuma ate yamala n'avaayo n'akonfesinga ye kennyini ne yeewaayo nti ye yasse n'olwekyo kye batugamba kusaidia Imam Abu Hanifa mu mbeera efaanako bw'etyo omuntu oyo abeera alina okubeera nga naye attibwa oba okuwa obuki omutango okusinziira ku nnamula ezibazizze ne ittifaqaati okuva eri abantu bananye muntu oyo ne bagamba nti wahuwa an yaqsuda darbahu bimuhaddadi ng'omuntu okutta omuntu ng'amusse n'ekyogi aw ma yajiri majrahu oba ekintu ekigwa mu kkowa y'ekintu ekyogi girita nkumbi kiso ki byonna fi tafriqi al-ajzaa'i nga ekintu ekisobola okwawulamu omuntu oyo either ne kimusala omumiro ne kigukutula mbere fanako bwekyo nti wathani thalathatu aqsam naye ekyokubiri kivaamu emiteeko esatu shibhu al-amdi kwegamba nti omuntu yagenderedde mu kye yakoze kyefaananyiriza n'omuntu yagenderedde wahuwa an yata'ammada qatlahu bima la yaqtuluhu ghaliban kasawti kwe kubeera nti omuntu agenderedde okutta omuntu naye ng'akozesezza ekintu ekitamutta mbagirawo kasawti ng'embooko omuntu nadda ku mukyala we mulimu abasajja weewuunya abasajja n'akwata embooko n'akuba mukyala we ng'akuba akaana akato n'amukuba okuva ku makya paka kiro owulira abamufe we twakulira mwalingamu ebisajjasajja bwe bityo gw'odda otya ku mukyala wo akuzaalidde abaana kale newankubadde tannakuzaalibwa naye ng'okimanyi mwana w'abantu n'okwata embooko n'omukuba okuva ku makya paka lwaggulu ng'omukuba embooko era oba n'okwata embooko omuggo naawe gw'okakasa nti tegusobola kubanga omuggo ogwo naawe okkiriza bagukukubise n'odda ku mukyala wo n'omukuba oba omwana gw'ozaala oba omuntu omulala yenna bannange gye emitima giba mikyafu nnyo era ensonga bw'etyo ziba nkyamu tuzivumirira era abantu abakola mbeera efaanako bw'etyo so mu mbeera efaanako bw'etyo omuntu okukuba omuntu n'amukuba excessively ekiyitiridde newankubadde ng'embooko gy'akozesa teyinza kuttirawo omuntu mbagirawo emiggo gy'omukubi gisobola okumuviirako okufa wal khata wamu n'okutta omuntu mu butanwa ka an yarumiya saidan ng'omuntu okubanga agenza okuyigga fayasibu insanan ate mu kuyigga kwe n'abanga ate mu kuyigga yagenza okwekkaanya ng'ayizze muntu wama yajiri majra al-khata n'ebyo ebisobola okutambulira mu kkowa eryo ery'ensobi bisharuti al-mubashira naye nga waliwo akalombolombo kamu aba akakwakkulizo kwe kubeera nti ekintu ekyo omuntu ekisobola okumuviirako okufa mbagirawo kainqilabi naim ala shakhsi ng'omuntu eyeebase okwevuunika ku muntu oba okubeera nga abadde yeekyusa neyeevuunika ku muntu n'amulesera okuba ng'afa mu nfiira mbuliri aw suqutihi alayhi liyamuuta bisababi dhalika oba waliwo omuntu asobola kukikola kagenderere ng'omulwadde ali wansi naye nga bamutadde ku mugwikirizo gw'ekitanda gwennyini kakati ono n'akimanya nti alina ttala n'omuntu ono nayagala dde omutta naye bwe mba neevuunise ng'eyeebase ne mmugwira n'afa tebayinza kutaspektinga nti namusse n'akikola naye gy'amugwira mulundi gumu n'afa ekyo nno obalibwa nti osse egyo ne gy'emiteeko ku sayidi ya Imaamu Abu Hanifa nga bwe tukyogedde mwana wattu omuntu akoze ebintu ebifaanako bwe bityo khalaas obusika aba abukoze eki aba abusiibudde wayala al-Malikiya ku sayidi ya Imaamu Malik bantu bagambye balina emiteeko ebiri bo si bakutambula nnyo wala atugamba ku sayidi ya Imaamu Malik agamba nti anna al-qatl al-mani'u min al-mirathi huwa al-qatl al-amdi al-udwan faqat agambye ku sayidi yaabwe balina emiteeko ebiri omuteeko ogugoba omuntu mu busika ye muntu okutta omuntu ng'amusse mu bugenderevu gwe muteeko gwokka ogugoba omuntu mu busika ku sayidi ya Imaamu Malik duna sa'iri anwa'i al-qatl ng'ate bajjemu emiteeko emirala egibalibwa mu miteeko egy'okutta walqatlu indahum naw'ani era bo balina emiteeko ebiri ku sayidi ya Imaamu Malik al-amdu wa khata bwe bayita omuteeko ogw'obugenderevu omuntu agenderedde okutta wamu n'omuntu asse mu butanwa ku sayidi eya Imaamu Malik rahmatullahi alayhi bwe tugenda ku sayidi ya Imaamu Shafi'i rahmatullahi alayhi
ويرى الشافعية والسيد الإمام الشافعي نابك بقى باتيا أن القتل عموما يمنع من الميراث batugamba nti okutta kakube kwa ngeri ki oba kwengeri ki oba kwa mateeko ki oba kwa muteeko ki kugoba omuntu mu busika amdan kana au ghayruhu si nsonga agenderedde oba teyagenderedde madmunan kana au ghayra madmunin si nsonga okutta okwo bwe munakitegeeza kwamuli munda oba nga kuli direct bima bimubashiratin kana amla si nsonga okutta okwo okuttirawo mbagirawo immediately oba afterwards nagamba nti qasada bihi maslihatan au ka'adibil abi ibnihi si nsonga ng'omuntu oyo agenderedde mu kikolwa ekyo maslahatan kubeera nga alongooza ka'adibil abi ibnahu nga taata okubanga abonereza omwana we au azawuju zawujahu oba omusajja okubanga agunjula mukyala we amla oba nedda amakulu bino byonna newankubadde bikoleddwa nekiviirako omuntu okufa ku sayidi ya Imaamu Shafii omuntu oyo aba agobeddwa mu busika aga nti mukrihan kana au ghaira mukrih si nsonga okakiddwa bukakkwa nti bagambye genda otte kitaawo nga bwe twawulira nti abajaasi abaana ayingira mu bujaasi oba wa poliisi bamugamba osobola okutta nnyoko oba kitaawo nti ye waatagenda omutte oba osobola okutta omwana wo ng'okwakoleza obuteekebwawo omuntu oyo bw'aba akikoze era tewali kuwannaanya abeera abalibwa nti asse bihaqqin kana kalmuqtasi am bighayri haqqin si nsonga gosse omusse bihaqqin ng'omuttidde mazima oba tomuttidde ku mazima era nakyo kikugoba mu busika wasawaun hakama biqatlihi si nsonga ng'obadde mulamuzi n'oba ng'olamudde nti oyo omuntu alina okuttibwa nga ddala kifu alina okuttibwa au shahada alayhi bima yujibu qatlahu oba ng'owadde obujulizi obusobola okusuula omuntu oyo mu ntata y'okuttibwa au zakka shuhud oba naaba nga obujulizi obuleeteddwa okakasizza nti butuufu era obalibwa nti osse falqatlu indahu mani'u min almirathi bikulli halin eri Imaamu Shafii rahmatullahi alayhi n'abagoberezi batugamba nti okutta okw'omuteeko gwonna oba okwekuusa kuttibwa kwonna kigoba omuntu mu busika li'umumi hadithi mani alqatli min almirath olw'okuba nti hadithi yajjanga egoba omuntu yenna assa omuntu mu busika yajjanga ebona ng'eri jjeno teyasosolamu yabagamba nti wanafiyan lituhmati al-istijab n'okubeera nti nafiyan lituhmati al-istijab bajjawo ensonga omuntu gy'ayinza okwekwasizaako nti yabadde tagenderedde ensonga lwaki okutta kwonna bakussaawo mu mbeera efaanako wasadda libabin fi baaqi al-anwa'i al-ukhra lilqatli n'okuba nti baayagala okuziba omulyango omuntu gw'ayinza okuyitiramu okwekuusaako okuba nti teyasse n'asobola okuyingira mu busika wa amma inda al-hanabila olwo imaamu asembayo ayitibwa Imaamu Ahmad ibn Hanbal yatunnyonnyola n'atugamba ku sayidi eyo batunnyonnyola falqatilu almani'u min almirathi huwa alqatilu bighayri haqqin okutta okugaanibwa oba okugoba omuntu mu busika ku sayidi ya Imaamu Ahmad ibn Hanbal nga batugamba nti kwekutta okwo okukola ki okutta okutali kwa mazima ng'omuntu omusse naye ng'omuntu omutitafiridde ku mazima huwa almadmunu biqawadin nga kwekwo okulimu okubeera nti kulimu okuweererwa eggwanga au diyatin oba omuntu okuwa ddiya ey'engamiya 10 olw'okutta omuntu au kafaaratin oba okuwa omutango kalamdi ng'omuntu okutta omuntu mugenderevu washibhu lamdi oba okumutta nga yamusse ng'enzita gye yamusseemu yefaananyiriza n'omuntu yabadde agenderedde wa khata'in oba okumutta mu butanwa wama laysa bimadmunin bishay'in mimma dhukira falaysa mani'an min al-ilm naye ate ekitayingira mu miteeko egyo gye tusomye waggulu esatu egirimu okuweesa omutango oba okubeera nti omuntu attibwa naye oluvannyuma lw'okutta munne ezo mwana wattu tegigoba muntu mu busika kalqatli qisaasan ng'omuntu okuba nga asse nga gwasse ateekeddwa okuba nga attibwa nga bamuwolyako eggwanga au haddan oba nga attiddwa lwa haddi penalties ezateekedwawo mu busiraamu au dafa'an ani nafsi oba ngattiddwa lwakuba nti amusse lwakuba nga yeetaasa olw'obulabe obubadde bumutuukako kama law qatala al-aadilu al-baaghi fi al-harbi ng'omuntu
okuba nti mugenze mu lutalo nga lwa ddiini nga bwe mugenze okutta oba mubadde mu lutalo naye nga gumusse mubadde mumwetaasaako ng'ayagala kubatta mu lutalo aw man qasada maslahatan muwallihi bima lahu fi'luhu, oba n'omuntu gwagezezzaako okulaba nti akikoze naye ng'akikoze limaslaha olw'obulungi oba bufumbekedde mu nsonga gy'abakoze. Example, mubadde mu lutalo naye omu ku baduumizi oba omu ku bannammwe ne yeefulira munne n'amutuuzaamu emmundu ng'agenda n'akootinga n'emmundu, oli n'amukuba amasasi nga tannaba kukola ki, nga tannaba kukutta wabadde agenda kutta. Olwo kiba kitegeeza ono asse akubye amasasi aba amusse maslahatan, oba omu ku basirikale ne yeefulira omuduumizi w'eggye ng'ayagalamu kuba amasasi kacukkwe, jjukira oba okutuddewo olukyeini olutalo luba lugenda kubalema nga tewali aluluumira, naye ne mukuba oli abasigadde basobole okulaba nti olutalo lutambula nga teruliimu ki zigizaga. Mbeere fanako bwetu aba akikoze limaslahatan, akikoze lwakubeera nti ataasa okuba nti akikoze olw'ensonga okubeera nti olutalo lutambula, akikoze olutalo lubeere nga lutambula nga terulinaamu buzibu bwonna oba nga tebafunye mu kutaataganyizibwa kuba nti bagenda kufuna ebiragiro okuva mu gundi ez'enjawulo, nti ono alagidde ate ono alagidde naye basigaze omuduumizi omu. Ekyo limaslaha. N'agamba nti n'agamba nti min saqi dawa'in ng'okunywesebwa eddagala aw bakfin furrajin famata bisababi dhalika, ng'okunywesebwa eddagala nga omuwadde eddagala limusse oba ekintu kira ekifaananyizaako bwe kityo ne kiba nga kiviiriddeko omuntu oyo okuba nti avudde mu bulamu obw'ensi. ومن خلال هذا اتضح أو يتضح أن القتل العمدي العدوان مانع من الميراث أو من الإرث باتفاق أهل العلم. mu byonna bwe tuba tubizinze mu bye twogedde wano, tugenza okugyamu okutta okw'omuteeko ogusookera ddala nga kwe kutta okw'obugenderevu okw'abamanyi bonna baakwegattako, era ne batugamba nti okutta okwo mwana wattu kugoba omuntu muki, kugoba omuntu mu busika completely. Era قال ابن قدامة رحمة الله عليه، ابن قدامة قال أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لا يرث من القتل من المقتول شيئا. وممكن الناس ومنتو غامسين بوغندري وبانغا أكوزو لكوسي كنو جاو منتو غامسي تاينا ومبسكا والنجي كنا تنزاقنا إلا ما فكي عن سعيد بن المسيب وكجاكو إلا ما فكي وكجاكو ابن Hubayr n'ebiva ku Ibn Hubayr annahuma warrithahu bo bamukola ki, bamusikisa omuntu oyo. Wahuwa ra'ayu al-khawarij, era nga yendaba kusayidi y'abakhawarij. Bamanyi bakhawariji beebo betumanyi obulungi abanyi namula ezaawukana ku namula ez'obusiraamu. Lianna ayata al-mirathi tatanawalu bimadmuniha aw bi'umumiha fayajibu al-amalu biha fihi. Nolwekyo kuba tumanyi bulungi aya ezoogera ku busika n'okubeera nti zoogera bobagamba nti aya ez'obusika zo zajja nga ziri jeno ezasosolamu. Kyava gamba nti wala ta'wila ala hadha al-qawl akati li'udhudihi. Ekyo kikomero kiyinza kigoberera olw'okubanga kirimu okubeera nga kyawukana ku mazima wa qiyamu dalilu ala khilafihi, n'okuba tuliko n'obujulizi mbeera tukyawukanako. Fa inna Umara radiyallahu ta'ala anhu, Umaru Allah subhanahu wa ta'ala asimikuye nti agamba nti a'ata diyata ibn Qatadata al-Mulki li akhihi duna abihi. Waliwo qissa eyaliwo omulembe gwa Umar radiyallahu ta'ala, Abi Qatada amanyikiddwa ng'omu ku basahaba baali abalwanyi abalungi, wa hakadha Qatada ne Qatada baali balwanyi bakola ki, abaali bamanyikiddwa ennyo amu ku basahaba abalwanyi, naye qissa eno yayatiikira nnyo era yasaasaana nnyo omulembe gwa Umar radiyallahu ta'ala anhu. Abi Qatada ono kigambibwa nti
yali musajja mulwanyi ne mutabani we Katada. Katada yinawo muganda we omulenzi. Naye Abi Katada lumu yali awagala ekiso n'akiwagala n'ajja akigezesa ku nsingo ya mutabani we fakatalaku. Ekiso ne kimusala mutanwa n'afa. Era Kiswa yayatiikirira nnyo ne bagamba nti Abi Katada asse mutabani we. Bwe kyatiikira ebigambo ne bituuka eri Umar radiyallahu ta'ala anhu. Ebigambo byatuukayo Umar radiyallahu ta'ala n'alamula n'agamba nti Abi Katada jjukira omuzadde tattibwa lwa kutta mutabani we. Naye ate ddiya yamusabibwa ne bamugamba ateekeddwa okuba omutango gwa ddiya ya ngamiya 10. Engamiya ezo 10 Abi Katada yazitola n'aziwaayo mu mbeera y'obutattibwa. Naye oluvannyuma lw'okuziwaayo ezaakwatibwa ate jjukira bya bugagga ezaakwatibwa kumuweebwako wadde emu wabula zaaweebwa ate muganda wa Katada n'abeera ng'engamiya ezo yeyazikola ki yeyazifuna. Eyo yemu ku bujulizi okulaga nti omuntu bwatta omuntu takkirizibwa kumusikira era ateekeddwa okuba omutango oba okuttibwa. Lianna alwaritha rubbama istajala mauta muwarrithihi. Olw'ensonga nti eyo Kiswa yatulaga nti oba oliawo omu ku basika yayagala okutta munne mangu asobole okuba nti akola ki afuna ku by'obugagga bwe. Wa anna alqatila la yarithu la yarithu diyata man qatalahu. Era tukimanyi bulungi nti omuntu yenna abeera sse tasobola kusikira ku kyabugagga ky'oli gwa sse wadde. Wa hadha biittifaaqi ahli al-ilm, abamanyi bakyegattako. إذ لا معنى لتوريثه من ماله يجب عليه من مال يجب عليه. Kubanga tewaliwo musango tewaliwo nsonga lwaki yalibadde ate asikirwa ku maali eyo ate nga kyatteeka yalibadde agifunako. Wahadha anna al-maqtul yarithu min man qatalahu aw min qatilihi. Naye ate oli gwasse aba asobola okusikira kwono amusse. Yawukana oli gwosse ate asobola okusikira ku maali naye ate gwe tosobola kumusikira kubanga okutta oba okuttibwa kugaana. Thumma yamutu al-jarihu thumma yamutu al-majruh. Example gituwadde ng'omuntu asooka kubanga amaze okutta ate oluvannyuma naye ne yetta. Kitegeeza nti oli gwosse ate asobola okusikira mbeere mathalan otusiza ku muntu obulabe n'omutema ensingo n'asigala awo nga asambagala. Naawe olw'okutya amangu n'ogaa nti omuntu ono ayinza okufa naawe ne wejjawo. Ate gwe n'ofiirawo mbagirawo ng'ate oli gw'ofumise ekiso tannafa. Kitegeeza nti gwe bw'oba ofudde n'oba ng'omusoose olwo ye ajja kusobola okuba nga ate akola ki akusikira newankubadde ng'asobola okufa oluvannyuma. Ekyo nno nga bamanyi bakyegattako. Wastadallu ahlul ilmi ala anna al-qatila yamna min al-mirathi bi adillati minha. Abamanyi bakozesa obujulizi bwe baleeta ne batugamba nti omuntu yenna abeera sse gwasse abeera azizibwa amakulu gosse tokkirizibwa kuba nti omusikira olw'obujulizi obw'enjawulo bwe baleeta. Muko kubwo tujja kunulako obutonotono bungi naye tujja kunulako obunasoboka. Marawahu Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu. Hadithi yaleetebwa Abi Hurayra Allah asiimye ku yagamba nti qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama mpaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayogera n'agamba nti agamba atya ما رواه عمرو بن شعيب أن أبا قتادة رجل من بني مدلج قتل ابنه فأخذ منه عمر رضي الله تعالى 100 من الإبل 3 حقة و33 جذع و40 خلفة أو خلفة. فقال ابن أخي المقتول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس للقاتل من الميراث شيئا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حديث يليتوا عمرو بن شعيب نجمع أنتي أبي قتادة يجي مسجى من بني مدلج يلي أبا متكتب بني مدلج أجمع قتل ابنه يتم تبنيوي فأخذ منه عمر الدية رضي الله تعالى يأخذ منه 100 من الإبل. عمر نام لقيلا لتنغ 100 كمي 30 حقة نام قام لتنغ 100 أما كمي أساتو حقة زنغ 100 زمياكا إبلي و30 جذع نجمياكا ساتو و40 خليفة نندلا إزيكو زمياكا نينا nazo 130.
emyaka esatu emyaka ez'emyaka enena na 140. Faqala ibn akhi al-maqtul kyava agamba nti omwana attiddwa mwana wa muganda wange. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibn akhi al-maqtul yagamba nti mutabani w'oli asse eyattiddwa. Ibn akhi al-maqtul mutabani w'oli gwe basse kyava ayogera amakulu oli gwe batta Ibn Qatada. Abi Qatada yatta mutabani we ayitibwa mutabani we. Kati mutabani we yayinayo muganda we ng'ayinayo mutabani we. Kati mutabani we yawa obujulizi n'agamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba laisa lilqatili min almirathi shay'an. Omuntu yenna asse bw'abeera ngasse oyo gw'abasse talinaako kantu konna. Wan Amr ibn Shu'ayb ne hadith ndaleka kwa Amr ibn Shu'ayb an abihi ngajja kutatawe an jaddihi nga nekitawa ajja kujjajjawe radiyallahu ta'ala anhu. Allah semekubo agamba qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam baka Muhammad sallallahu alayhi yagamba laisa lilqatili min almirathi shay'. Ombaka yagamba nti omuntu yenna asse talinaayo kantu konna kaafuna mu byabugagga bw'oyo kwasse. Eyo hadithu jajjira bakhrajahu al-Bayhaqi fi Sunan al-Kubra. Jaladu gwa mukaaga sofa ya lukaaga bisatu nkaaga paka ku bisatu nkaaga mwemu banyonyola ebyo. Wa fi riwayatin anhu era njogere endala ngirejjibwa ku ye qala agamba qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi yagamba laisa lilqatili shay'un. Omuntu yenna asse talinaayo kantu konna mu bintu byoyo gwasse wa in lam yakun lahu warithun. Newankubadde gwasse nga talinaayo musika yenna fawarithuhu aqrabu nnasu ilayhi. Omuntu ayinza okusikira omuntu oyo yattiddwa yoyo okumpi ennyo gy'ali wala yarithu alqatilu shay'an. Naye ate oyo amusse talinaawo kantu konna kayinza kubeera ng'amufunako. Obwo nno bwonna bujulizi obutulaze nti omuntu yenna asse bw'abeera asse tasobola kubanga ate mwana wattu amusikira. Nga bwe twalabye bannaffe nga boogera ebigambo eby'enjawulo abamanyi omuli obadde Imam Maliki, Shafi'i, Ahmad ibn Hanbali wamu ne Abu Hanifa. Ebigambo ebyo bingi byogeddwa naye tujja kufunamu ekigambo ekisembayo kye tujja okubeera nga walladhi yadhhab ekyo ekyeyoleka ku bigambo ebyo byonna nga bye twatunuulidde mu ndaba ez'abamanyi mu kufa kw'abantu okw'enjawulo. Abantu bagamba nti kuno kwe kujjamu kuno kwe kujjamu naye walladhi yadhhabu wallahu ta'ala alam. Kye tufunamu twagambye nti saidi ya Imam Shafi'i rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi yagamba nti ne bw'oba mulamuzi n'olamula nga gw'olamulako wa luganda lw'omuyinako obusika naye n'olamula nti attibwe oba n'okakasa obujulizi obuleeteddwa nti alina kuttibwa oba embeera eyo ne bw'aba kitaawo nga gw'olamuddeko oba tokyamuyinako obusika. Era nga bagamba nti bwe kibanga oli mulamuzi waakirifu naye omuntu gw'owakkala ajja atule mu ntebe yo mulamuzi munno alamule omusango ogwo gwe togukola ki gwe toguyingiramu. So mu mbeera efaanako bwetyo kyava agamba walladhi yadhharu wallahu a'lam. Ekyo kitufunamu mu ekyo Allah imuulye mubezi waffe kumanya anna alqatla alladhi yamna'u min almirathi huwa alqatlu al'amdi aw al'udwan. Kwe kutta omuntu kwabeera agenderedde okutta omuntu wa shibhu al'amdi n'okwefaanyiriza okwo li anna alqasda fihima wadih. Kubanga kyo mu mbeera ezebbiri okubeera kweyolese min al-irithi bo babeera baganiddwa mu busika kubanga ko okutta mugo kubeera kweyolese nga kutegereka. Wakadhalika alqatlu bitasabbub nabwe kyo n'okutta okw'ensonga nga kuyitidde ku nsonga omuntu gy'abakoze ezakana fihi idwan bayyin singa kubaawo okulumbagana okubakuze kweyolese ng'omuntu okusima ekinnya ng'akisimye n'akiteeka mu kkubo ng'akimanya abantu bajja kuyita obanga waliwo omulabe be gw'ayagala agwemu amenyeko omugulu oba afe mbere fanako bwe tulabako okuba kubira kulumbagana kaman hafara bi'ran tariqi nnas ng'omuntu bw'asima oluzzi mu kkubo abantu bwe bayita ne bagwamu nga tebategedde ngera tebategeezeddwa li'annahu qasada darba bil akharin kubanga ye qasada darara lil akharin agendedde mu kubeera nga ate atta oba ng'atuusa obulabe ku bantu abalala. Wa amma alqatlu bil haqqi okutta omuntu ng'omusse bil haqqi n'amazima ka qatli qisas ng'omuntu okutta nga bwatta ateekeddwa okuwolirwako eggwanga aw wa qatli difa' an nafsi
n'omuntu okutta nga gwatta ayebadde amwetaasako amwetakkuluzaako fala yamnau min al-irithi okwo tekugoba muntu mu busika lianna al-qatila ma'dhurun fi hadhihi al-hala kubanga okutta ku mbeera efaanako bweti mwana wattu kintu ekisonyisa omuntu ekitamuleetako omusango kal-qatlu min as-sabiyyi wal-majnun kufaanagana n'omuntu omwana omuto okutta omwana omuto jjukira tannawandiikibwako kuba mirimu gy'akola omwana nga bw'anajja n'akwata akambe najja n'akumita kitaawe nga yeebase kitaawe n'afa ng'omwana abadde azanyisa ekisi oba n'amusala ejjirita n'afa ekyo tekirinaako omusango tekigobiza mwana mu busika kubanga tannategeera oba omulalu era bw'attera naye tagobibwa mu busika lianna taklifa marfuu anhuma kubanga obusiraamu tebubavunaana wala maana lirafi taklifi walithmi anhuma in qulna innahuma yunfiyani au yunfiani min al-irithi hinaidhin era singa tukiremerako ne tugamba nti abantu bano tebateekeddwa kujja mu nsiko olwokuba basse omulalu n'omwana omuto twetegeeza hadithi ya nabbi eba tekyalina makulu yatugamba nti nabbi sallallahu yatugamba rufia al-qalami ani thalatha yagamba nabbi sallallahu nti abantu basatu Allah yabajjako ekalamu oba tebawandiikibwa ku bye bakoze an-naim hatta yastayqid omuntu yenna aba yeebase paka lwazuukuka wa an al-majnun hatta yafiiqa n'oyo aba agudde eddalu paka ngazze mu nnomo sensezize wa hatta sabiyyi hatta yabluga n'oyo omwana omuto atategeera okutuusiza ddala nga atuuse mu myaka oba mu mbeera eyawula ekibi n'ekirungi abo be bantu abaziyizibwa okubeera nga bakola ki nga babeera basse omwana wattu tebasobola kubeera nga ate baziyizibwa ng'osika basembezebwa n'agamba atya لأن هذا لا قصد فيه تكريم مقول kugamba nti tuziyiza abantu abo وقد يقع جبرا عن الشخص kisobola okubeera nga omuntu kimuguddeko ng'akakiddwa فلا ذنب له حتى يحرم من الميراث talina musango gwonna gw'abazizza bw'abanga akakiddwa bukakwa ng'ateekeddwa kubanga ekyo kyonna kyaba mu bintu ebyasonyibwa omuntu kiri muntu kyakola ng'akakiddwa bukakwa ng'ate ekimukakiddwa kwe kubeera nti akikola nga bw'aba takikoze alina obulabe bw'agenda okubanga afuna ng'omuntu matala okuwamba famire ye nibagamba tugenda kutta abaana bo badde oba mukazi we tugenda mutta oba ki n'akola ekintu ate ekimuviirako kutta omulala nga akikoze lwakiri ekimukakiddwa aba talina musango ولأن الله تعالى قد جاوز لهذا الأمة عن الخطأ والنسيان ولكن الله سبحانه وتعالى يسني وابانتو بيتبين النبي صلى الله عليه وسلم وكبانتي سوري وبازكوزي الله يواسني وهكذا نابو أبابا كوزي بكاكيدوا نيري بسمبايو استقرم عليه رفع عن أمتي عن الخطأ وما استقره عليه يتقام النبي تبانتو بانجي أبيت منا تشانجي كيباكوزي مبتانوا n'ekyo kibakakiddwa Allah subhanahu wa ta'ala ekibasonyibwa wakatilu lkhata'i qad yahduthu kathiran biduni qasdin okutta okw'obutama kusobola okuggwawo mu mbeera nnyingi nnyo ng'ate omuntu takigenderedde hatta inna alwalida qad yaqtulu waladahu n'omuzadde asobola okutta omwana we ng'omugunjula kisoboka au bidun an yash'ura nga takigenderedde وكأن يرجع عليه بالسيارة ng'okubanga obadde okuba livansi ng'ate omwana gy'ali kata n'omulinnya au nahwiha oba ekirala efaanako bwekyo fayaqtuluhu nosobola okutta omuntu mbeera efaanako bwekyo au tankalibu alwalidu wahiya naima oba omuwala omuzadde wasobola okwekyusa nga bwe twagambye neyekyusiza ku mwana n'abeera ng'amutta oba omukyala neyekyusiza ku mwana n'aba ng'amutta falaw mana'ana at-tawarith bainaha singa abantu abo tuba tugambye tebasobola kubeera nti basobola kuba tubasembeza mu busika bimithili hadha mu mbeera ezifaanako bwe zityo ez'obutanwa lakana fihi dhulumun wa ihtijajun wajihafun tubeera twekubidde era n'okubeera nga tulimu okuba tujasaamaanya ala an yahtata alqadi fi mithli hadha al-ahwal omuntu yenna ng'ali mu kifo eky'obulamuzi ateekeddwa okuba nga yeegendereza mbere kanako bwetyo wataakkada anna alqatla qad waqa'a khata'an
oteekeddwa okwetegereza okumanya ddala bannange okutta kuzzeewo mu butanwa so si mu bugenderevu. Olwekyo tukomeza akugamba omulamuzi yenna bw'obanga oli mulamuzi ala madhhabi al-Imam Ahmad ibn Hanbal bw'olamula ku muntu nga ddala muntu ateekeddwa okuba nga attibwa olw'eki yakoze newankubadde omuyinako obusika tekikugobebwa togobebwa mu busika osigala oli musika gy'ali kakadha n'abantu abakoze ekintu mutanwa ng'abeetaasa era nabo tubagoberera. Naye omuntu yenna assa omuntu mutanwa nga mmwe abatta bazadde bammwe musobole okufuna ebyobugagga byabwe nga bukyali oba abazadde abatta abaana bammwe musobole okugabana ebyobugagga byabwe nga bakyali ebibagobera mu busika temuteekeddwa okufuna wadde kantu konna. N'oyo alina nniya mu mutima nga nammwe abatakisi abavuga takisi n'okoona omuntu n'ogamba nti bwe basimumaliriza ngenda kuvunaana mu kkooti n'okumawo omutte mwana wattu oba sse okutta kwennyini okakasibwa nti ossa omuntu mu bugenderevu ekyo mu mutima gwo ky'olina Allah subhanahu wa ta'ala kyagenda okuvunaana. Ntondekera nga ŋŋamba eryo liba bbanja era bw'obanga ossa omuntu nga tomusasudde eŋŋamiya 10 z'oba olina okuwa ng'oziwa abantu abo bannannyini muntu oyo osobole okuba nga weenunula. Bw'oba toziwaddeeyo yawmal qiyama ogenda kuzisasulamu emirimu gyo ng'osinkanye Allah subhanahu wa ta'ala mu maaso ge. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayra. Olwaleero kyetubaddeko ekibaddeku al-khata nga tubadde ku al-qatl okutta so mu mbeera efaanako bwekyo twebaza bonna ababaddeko Allah subhanahu wa ta'ala tusaba abaweemu obulungi. Kisimanyi walillahi alhamdu oba waliwo ekibuuzo kyonna naye sikakasa nga kiri kiba tikiriwo kakasa tuba mutegedde bulungi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah. Kweyanziza nnyo Sheikh omusomo gwaffe. Kakasa nti baganda baffe ababadde naffe bafunyeemu kinene era bayizeemu kyamaanyi ku mbeera y'okutta. So inshallah Allah subhanahu wa ta'ala mu mwezi omulundi ogutambulidde nga tugenda mu maaso tutunuulire ezimu ku nsonga endala eziviirako omuntu okuba nti ziba zituuseewo tasobola kubeera ng'asika. Mukola eyange tumaliriza mbawoneka embasirira ate nti tujjagera ne hadithi yali yogera ku ebyokuba nga tujjukira Allah subhanahu wa ta'ala. Wekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yatugambye nti thalathatun la yaruddu Allahu du'a. Abantu bamiteeka esatu Allah subhanahu wa ta'ala tazzaayo duwa zaabwe. Asookera ddala omuteeka okusooka adhakirullah kathira, omuntu ajjukira ennyo Allah subhanahu wa ta'ala oba atendereza nnyo Allah. Okutendereza Allah mulimu okusoma Qur'ani okukyasiza okuba okulungi, mulimu okuleeta kale ezabuliza tumanyi nti subhanallah n'endala nnyingi ahadithi mwe zayogerako nti oba ozireese ofuna kino oba kino mbeera ez'enjawulo. Owokubiri Allah subhanahu wa ta'ala tazzaayo duwaaye al-mazlum, omuntu ali azaamaanyiziddwa. So twewalenga nnyo okulyazaamaanya baganda baffe mu mbeera zino, ate ddala nnyo okulyazaamaanya okusinga ennaku zino okulabika okujjira mu topika ng'okusoma ennaku zino ey'obusika. Abantu balyazaamaanya abantu bangi nnyo mu by'obusika byaddala kubabigaba baseeka so naye neyeekasama neyeewaayo omugabo naye neyeegabira amaiso gaali omwana wamaka wastahaka naye wamaki nti ayinza okuwaayo kyaweebwa naye kyamulimu gw'abakola. So tutalina kubeera mu masika n'abasika abasigadde nti ze bampa omusika sijja kunagaana okuwaayo omugabibwa kuwaayo ebintu ku mateeka n'ebisigadde bwe bitu. N'asembereyo ddala wal imam al-muqsit, imaamu nga mutuufu, imaamu nsala ku kyalo wallahi nga mwenkanya omusajja talyazaamanya maanyi abantu takola ki bali omusikakituukibwa kimu ate gwe n'osalawo omuyiikirize omukyokoza okoleko omulumbaganyi gw'ekisigadde wala okusabira eddwa ajja kubeera nekwata. So tubeere bantu balamu mu mbeera zonna, tubeere abantu abatali balyazaamaanya ate tubeere abantu abaagala eddiini yaffe obusiraamu abagiruubirira. Insha Allah subhanahu wa ta'ala tujja kuba tudda musheefe olunaku amalwala abasazeewo kubanga olunaku olwokuna olujja tugenda baako na kulonda nsaba nga beera kuwamu kisinga obulungi oba buli tunaaba tulonze era tujja kuba tusinkana biidhnillah subhanahu
ta'ala mu bbanga litali lya wala tujja kusinkana inshallah subhanahu wa ta'ala. Awekityo baganda bange abalumizigana ezi muganda Sheikh waffe Allah subhanahu wa ta'ala Muzinzi Central. Assalamu alaikum